Listen, njagala mpulirize bulungi. Puliriza bulungi nnyo osobole okuntegeera. Listen. Waliwo abayita ba comrade, abayita ab'enkyukakyuka. Kati gwe wenna Munnayuganda ng'oyagala ensi ekyuke Uganda. Eve weeri edde mu nsi egoberera amateeka, ensi egaba obwenkanya ku buli muntu. Nga tesosola mu kikula mu mawanga wadde mu ddiini. Wuliriza bino. Waliwo abayita ba comrade baludde kuno ku internet. Waliwo abayita abantu ab'enkyukakyuka baludde kuno batusookako. Bangi bamazeeko n'emyaka, bangi bali myaka 5 kusoba. Bakubanga ekintu kya protest vote from day one, president nga akyakyogerako bwogezi. Kati begaseko obuwala n'obuvubuka obulowooza mbuno bumanyi nnyo bw'ayina omu obwogera oluzungu. Bakikuba direct. Kuba tebakyogerako president nga akipositinze ku mikutu gye egy'emikwanira wala. Kati bakikuba direct. Bagamba mbuno simanya Bannayuganda, simanya beetaaga bategekeyo ebibinja, simanya sijja na kubyogera. Sijja kubyogera bye boogedde. Naye kye baagala mu kino gwe Munnayuganda oleme kusituka mu nnamba ennene. Tuleme kusituka mu nnamba ennene. Nti kubanga akalulu kajja tusobozesa osituka mu nnamba ennene mu Uganda yonna buli kitundu tusituke. Tutwale olunaku lumu oba ennaku 2 tujjeko mu 7. Ate era tutekeko pulezidenti owaffe gwe tulonze Kyagulanyi. Era abantu abo batandise bongeddeko n'ekirala nti yajja. Sijja byongera, sijja birambulula nnyo gwe Munnayuganda abadde agoberera. Goberero yongereyo message. Kuba saagala bawa mayire, gisaagala kubivuunula nnyo nawo, kubanja bbanga abyongerayo. Abo Bannayuganda bannaffe bambalanga abantu b'enkyukakyuka, era boogeranga abantu b'enkyukakyuka. Bakolera mu 7. Era kye baagala okusitopinga mu kukolera mu 7. Kwe Bannayuganda okusituka mu bibinja ebingi, oba mu kibinja ekinene, oba mu bungi okujjako mu 7. Kye baagala kwe kufunayo bu group nga bwe walabe Kasese. Mbu omusinga yali ayagala kujjako mu 7, omusinga wa Lwenzururu. Ne bamusindikira amagye ne gakuba, abantu ne babatta, teriyo kyagenda mu maaso. Nga bwe walaba abaasituka nti baganye Katikkiro genda e Bugerere. Bwe obutalo bwe baagala otegeka abo abayita ba comrade. Nga bwe wawulira Koni naye nga teyaliyo, bateekayo kutta abantu b'omu Northern Uganda, mbu baalina amalala mangi, mbu baali bakambwe nnyo, musimanya baali biki. Nga bwe wawulira obutalo bw'ebijambiya by'e Masaka, nga bwe wawulira obutalo bw'ebijambiya by'Entebbe mbu batta abakyala. Ba comrades abo sijja bayita ba comrades naye beeyita kuba bambala ngaffe, batera okwogera ngaffe, baludde kuno ku internet basajja bakulu abamu bakadde n'obukyalo obutototo obulowooza mbu busomye nnyo bw'ayina ommo. Akakyala akamu ne kagamba mbu abantu tebasobola kumala ku street nnaku 3 baba banaalya ki. Tulya mmere ya leero mu Uganda enjala eba etuluma, kwe gamba nga bulowooza bwasoma nnyo naye tebulina magezi. Abantu abaneekalakaasa ensi ne weebannaku eti abasobola okumala emyezi 6 ku luguudo. Gwe kyogamba supermarket zirimu sabbuuni, amaduuka galimu ki? Kati kyekyo kye tukugamba nti Munnayuganda yalina okwerowooleza ddi lwakwata omuggo, ddi lwakwata embazzi, ddi lwakwata ki, ddi lwakola ki. Luno olutalo lw'okununula eggwanga ng'abantu be basituse tebalulagira. Tebakuwa skills z'ogenda kukozesa. Bakuwa ekintu ekyo kuzuukusa mutwe na kumanyisa buvunaanyizibwa bwo ku nsi yo. Ow'ekitiibwa Kyagulanyi ye kyakola era kye yakola. Kutumanyisa buvunaanyizibwa bwaffe ku nsi yaffe. N'olwekyo ekyokukola ffe tukimanyi, buli omu akimanyi ekyokukola bw'aba ayagala ensi ye ekyuke. Si mmwe mugenda otuwa bwe tugenda okulwana olutalo. Mbugula akasaale, musimanya sente zibandikubyemu ebipande, bazigulemu amajambiya. Please, oli Munnayuganda, oyina ID, oyina passport, oli muzaale. Tandika ekibiina kye ekyabayeekera. Tandika ekibiina kye ky'ebyobufuzi. Tandika ekisinde kyo. Iffe tugoberera Oweekitiibwa Kyagulanyi. People power. Ye muduumizi w'olutalo. Twagala kusituka nga Bannayuganda mu bibinja tujjeko mu 7. Nga teriyo muntu agenda kukozesa advantage yonna mu kujjako mu 7 ate awambe nga gwe tuteekako tumumanyi Kyagulanyi. Bibaddewo mu mawanga mangi.
bibaddewo Sudani bantu basituka lwa mugati ne bawamba obuyinza jeno ne yerangirira na buli kati yaliko bibaddewo Libya bajeno be bafuga sibye twagala kyusa buyinza twagala kyusa Museveni ne Museveni zimu twagala kyusa buyinza n'abo bonna babaddalia nabo tuddemu tuteeketeke ensi yaffe bupya buto. So abo bonna bannayuganda abalina obusungu obungi n'obutono mu bukuume mujja bukozesa ng'ekiseera ekituufu kizze nga terina akulagidde nti kola kino nga terina akugambye mujjawo ekyo nga terina gaye musitute ekyo gw'ojja okwekyerowooleza nga tugenze mu kalulu ka protest vote kubanga ne Museveni yayita mu kalulu n'asemba n'agenda mu nsiko kyova olaba nga yalwana nga alwanira mu mateeka. So bano abaagala obutale obutono musimanya tufuneyo abantu 10 bakwate ejjambi y'ennansana abo bakolera Museveni baagala obutale Museveni bwasobola okuwangula si mmwe mutulaga entalo ze tugenda okulwana era Museveni si yajja tutegekera olutalo olumujjako fe tujja okwetegekera pulaani egenda okumujjako ng'ate tuyise mu kalulu. Kati ekisinga obbabuzaabuza kye basomesa mu pulezidenti yagamba mbuna kyemalira avaawo nga tekannatuuka akalulu nga weekali nanga kawedde byonna bituufu nga munnayuganda yasituse yennyini ng'alina sipaaka gy'alagye n'asituka. So si mmwe kutandika kusomesa bya kisiru genda obisomese ne banno mutandike ekyammwe. Ffe nga bannayuganda tumanyi tugoberera omuntu omu gwe twawa obweyamo Kyagulanyi Ssentamu ne wanaabawo jeno yenna awamba oba omuntu yenna agezaako owamba tujja kusigala ku luguudo paka nga tutaddeko Kyagulanyi Ssentamu. Tetwagala muntu yenna kukozesa advantage eyo kudda mu mawanga amalala ge bikoze tubirabyeko twayiga ensobi ze baakola tetujja zikola. Omuntu agenda mu ntebe ye Kyagulanyi oba gwani oba mwewambye oba twekalakasiza oli n'agamba Museveni amukutta amusibye oba amukutta amusse kwabo bajjeno bonna teriyo gwe tugenda kukkiriza kubeera mu buyinza bwa Uganda nga si Kyagulanyi civilian munnansi. Trust me okwekalakasa kuggwa tumaze okukakasa nti ye pulezidenti. So mmwe mwenna abagezaako okufubuzaabuza abantu okubajja ku protest vote ku kulonda ku kalulu tugenda mu kalulu era tujja katuukamu tukalonde era Museveni tugenda kumukubirayo kubanga tugenda kwerangirira ng'abawanguzi tugenda langirira pulezidenti gwe twalonda luli nabbibwa obuyinza kati kakati ffe tubumuwa ffe tumwetera mu ntebe.